mu mawulire agakagwawo breaking news agava ku kitebe ekya National Unity Platform wetwogerera jjukira wabaddeyo delegates conference olukuŋŋaana olubaddemu okulonda abakulembeze ab'enjawulo ku bibiina mu kibiina ekya National Unity Platform mu bifo eby'enjawulo. Bangi basigadde mu bifo byebabaddemu wabula ate era nga bangi beewangulidde ebifo ebipya era nga bwogenda okuwulira bwengenda okubeera nga ate nkutuusaako. Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera naddala gwe atambula naffe wabula naawe atanaba kubeera ng'osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awoolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo Red Zone TV n'obeera nga ate tomisinga. Sebambulire Patrick nga bulijjo nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako. Ngenda kuwa akatambi Honorable Muwadanku Nnyingi agenda kunnyonnyola biki ebibadde bitambula era bigenze biti ebisingawo ku ebyo bye ngenda okuba nga nkuwadde. Waliwo abamu ku bammemba abamu ku bakulembeze mu bifo eby'enjawulo nga basigaddemu wabula ate waliwo n'abamu ku bannakibiina nga bano ba foot soldiers beewangulidde ebifo oba olyawo ebinene nga bwe nnyinza okugamba. Omwami oyo gw'olaba Honorable Abibu Buwembo ono nno nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka mu Parliament owa Rubaga South era ng'ayagala kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Abakulu bamusiimye ku mirimu egy'enjawulo gy'azze ng'akola. Abakulu mu kibiina oba ba delegates ab'ekibiina ekya National Unity Platform babadde balaze okusiima kwabwe eri Habibu Buwembo. Ono nno yayagala kkaadi eri eyakwatibwa Rosias Mukasa wetwogerera kakati onaawulira naye nga sinakutuuka kwa Habibu Buwembo kubanga ngenda kuwa ebitonotono ebimukwatako obeere ng'obitegeera bulungi lwaki bamutadde mu kifo ekinene nga bwe ngenda okikugamba ate obeere ng'ogenda maaso n'okuba nga okitegeera. Naye kansooke nkuzeeyo emabega. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alondeddwa era asigadde ye party president ow'ekibiina ekya National Unity Platform era bw'atyo bw'asigadde n'akuba n'ebirayiro nga bw'obiwulidde. Joel Ssenyonyi nga bwe twogerera ye leader of opposition asigadde ku kifo kye ekya spokesperson oba omwogezi ow'ekibiina ekyo kwegamba ebikonge ebisatu oba amasiga asatu gasigadde gakyasaavinga nga bwe gabadde. David Lewis Rubongoya asigaddewo nga Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform era bagenda kufulumya ekiwandiiko oba kye tuyita press release babeere nga batutegeeza ebifo byonna mu bujjuvu nga bwe bitambudde. Naye kati njagala kubbira ku byama obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Kakati mukubbira ku byama njagala owulirize. Honorable Habibu Buwembo ono ye muvubuka ate nga foot soldier ow'ekibiina ekya National Unity Platform era nga y'omu ku aba foot soldier abalaze obwagazi obwa kkaadi y'ekibiina kino okujja ku ntebe ennene. Habibu Buwembo awangalira Rubaga South era ng'ayagala okujja ku kifo eky'omubaka wa Parliament 226 ku kkaadi y'ekibiina ekya NUP nga kkaadi gy'ayagala era gy'alamuza agiina we twogerera ye Honorable Rosias Mukasa. Abasinga obungi bannalubaga gwe bakkiriza takoze bulungi kimala era tabaweereza bulungi oba olyawo nga bo we bandiyagadde. Kakati Habibu Buwembo abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform balaze akabonero nti bamusiimye oba olyawo ku ebyo byazaakolera ekibiina byazaakolera bannalubaga South oba olyawo kubanga ate bye bisinziddwako okulaba nga bamuteeka mu kifo oba nga bamugonnomola mu kifo oba olyawo ky'oyinza okutwala nti kyamaanyi nnyo. Habibu Buwembo y'omu ku bannankyukakyuka abazze baterya ntama naddala bwe kituuka ku nsonga y'okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku nsonga ezitali zimu. Ekifaananyi ekyo ky'olaba yali agezaako okubanga alwanirira emisango egyali gigambibwa okuba nti yavvoola sipiika wa Parliament okumuyita omubbi w'amabaati n'ebigambo ebirala. Era Habibu Buwembo amaze ebbanga nga ttunka n'Anita Amongo okutuusa kooti bwe yasala omusango oba bwe yagoba omusango Anita Amongo gwe baali baloopa Habibu Buwembo nti yavuma sipiika nti mubbi w'amabaati. Ndowooza kooti yagenda okizuula nga kituufu mubbi w'amabaati byo si byange nange simanyi kubanga kooti omusango yagugoba era bw'atyo Habibu Buwembo awo yali agenze kubanga abanja refund kwegamba ssente ze yasaasaanyiza mu musango zibeere nga zimuddizibwa. Omusajja teyeerya ntama. Gwe wenna ajjukira kye tuyita March to Parliament omwaka oguwedde omwezi nyinza okuba sigujjukira bulungi abavubuka ba Gen Z bwe baavayo ne balaga obutali bumativu bwabwe eri Parliament y'eggwanga erya Uganda era nga ajjukira Parliament ekubirizibwa Anita Amongo nga balaga obutali bumativu ku nguzi egenda maaso n'okubanga eriibwa mu Parliament eyo. Habibu Buwembo okuva e Rubaga South y'omu ku baakulembera okwekalakaasa kuno era nga bolaba ekifaananyi ekyo ekyatambulira ku mikutu egy'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Emikutu omuli BBC, omuli emikutu nga Al Jazeera, omuli emikutu nga CNN, omuli emikutu nga Fox News, emikutu nga DW Africa n'omukutu nga Red Zone TV. Ekifaananyi ekyo kyatambula nnyo. Kakati oyo ye Habibu Buwembo bw'atyo bamugonnomoddeko ekifo ki. Habibu Buwembo we twogerera agenda kusaavinga nga national mobilizer oba kye tuyita chairperson owa Kunga national chairperson. Ekifo ekyo kibaddemu Chairman Nyanzi
kubanga chairman Nyanzi naye balina ekifo ekirala kye bamutaddemu nga bwe njagala owulire mu katambi nga Honorable Mwadanko Nyingi akunnyonnyola naye fenga Red Zone TV ne Red Zone Media Group tusazeewo congratulating era sebo congratulations Honorable Habibu Buwembo kubanga ekifo ekyo kinene nnyo ate kandi bakabonera akalaga nti kadi y'ekibiina ekya National Platform Lubaga South olabika nga ate ogenda kubanga ogyewangulira wuliriza nzije ate tubeere nga tweyongerayo kuyise kiteeso nti ife ebyavuganyizibwa ebyo tulange tuyise erizo tulegamba nti ebyo tubiyise nga ebikola kiga ebiri kwaba abakoze eki abayisewo anopoze ebyo nebikola kino ebiyisibwa netusigaza ebifo bitaano ebibaddemu okuvuganya mwaddemu okukola kampeyini okubanga beeyogerako era netugenda mu kalulu ak'ekyama akabadde kakulonda mu bbaafu ebifo ebibadde nga bitaano netubikobako akalulu naye tugenza okumaliriza nga president ewa National Unity Platform awangudde era nga yeyaze nga tavuganyizibwa abadde president Kyagulanyi Ssentamu Robert Ssentamu era ne tuyisa resolution egamba tukonfirming ekyo era nayisibwa nga president wa National Unity Platform ayiseewo kuba Ssaabawandiisi abadde omwami David Lewis Rubongoya Secretary General era naye ekifo kye ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kya Secretary General netugenda ku kifo ekya National Mobilizer oba Ssaabakunzi wa NUP ekyo yayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Habibu Buwembo yayiseewo nga tavuganyizibwa nga National Mobilizer okusikira ekifo ekibaddemu Chairman Nyanzi bwe tugenda mu maaso Chairman Nyanzi naye ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kifo ky'okuba Secretary w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba International Affairs kakati netugenda ku kifo kya Treasurer General oba omuwanika ayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Benjamin Katana ng'omuwanika ow'ekibiina bwe tugenze ku kifo ky'omwogezi w'ekibiina ekyo bukosi twatuuse wano nga tebannabawo okutabagana naye tugenze okumaliriza nga waliwo okutabagana nga omwami Ssenyonyi Joero leader of opposition era alondebwa era ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kifo ky'okuba omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ebirala tukubyeko akalulu wabaddewo n'ekifo ky'abakyala akulira abakyala mu NUP omukyala Kalule Flavia Nabagabe ayiseewo era naye tavuganyizibwa ng'omukyala era n'akonfamingibwa olukiiko luno lutudde awo bonna nno bakonfamingibwa obukiiko n'omulala ayiseewo abadde omwami Sazi Marvin okuba wa Diaspora Affairs owa NUP omulala ayiseewo nga tavuganyizibwa era abadde ow'amateeka omwami Jonathan Erutu Jonathan ndozerinya ndi space bulungi eri Erutu nenga je Jonathan ayiseewo ku kyamateeka kati ebifo ebisinga twesanze nga tubadde n'okutabagana oba harmonization okukkaanya kino sikiraba nga nkisanze mu NUP nga abantu balina omutima gumu nga bana batunira ggwanga lyabwe na kunyweza kibiina kyabwe bwe tugeze ku bifo ebibadde nga bitaano ebivuganyizibwako waddewo ekyabavubuka ekyo kiwanguddwa Honorable Frank Kabuye ku kyabavubuka ebaddeyo training ekyewanguddwa Pastor Muwanguzi okuva e Busoga n'ebifo ebirala amanya gabadde mangi gagavudde mu ggwanga lyonna naye nga olukiiko lugenze bulungi otumaze process eyo yonna akalulu ne kabalibwa kwaba bavuganyizibwa olwo abawangudde ne basomebwa era ne wabawo okulayira asoose okulayira abadde president Kyagulanyi Ssentamu Robert yasoose okuba ebirayiro bye n'alayira okukuuma ssemateeka ow'ekibiina ssemateeka w'eggwanga n'okulembera olutabaalo nga tweddiza eggwanga lyaffe nga bannayuganda bw'amaze president Kyagulanyi n'alayiza abakulembeze abalala ba NEC abalondeddwa era bonna ne bakuba ebirayiro ne bateekako n'emikono era bw'amaze president Kyagulanyi n'ayogerako eri eggwanga n'awa speech na delegates conference n'awa speech ng'agamba nti naye ng'amaliriza agamba luno olutabaalo tugeze mu lutabaalo era n'alagira NEC nti tewabafuluma tutandikirawo era tubalese bo mu meeting fe tugenze kunga gye twavudde ne tubalese bo mu meeting mu kya Dodo East gye navudde tubalese bo mu meeting ya NEC ng'etudde ogenda maaso kuba nti batandikirawo okukola emirimu kuba bagambe teri kuwummula tugenda mu lutabaalo kufaafaagana bino si bitiibwa si bwami balondeddwa kulumba field kubeera bakomanda era n'abalabula nti ligimu eno egenda kubatiisatiisa egenda kubayigganya ne balina okubeera abavumu era n'abagamba nga tonna bakulayira buli omu asooka kakase kyagenda kuba muvumu okwaŋŋanga okutiisibwatiisibwa okutulugunyizibwa n'okuyigibwa ligimu kubanga twagala kujja ligimu mu ntebe
ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp